The newsroom, where untold story is revealed. Awo namanyira nti tugenda okubeera mu komera paka. Okubeera mu komera kyampadde distance n'omwana wange. Kuba ne right now nawe ŋŋendawo era omulaba ayagala nnyo jjajjaawe. Talina nnyo budde bwange. Wedde but era ne senga wange namukubira namugaa senga temudda. Kuba senga buli we yantunuuliranga ng'akaaba. Bonna essuubi abali nti ba MP engeri gye batweyimiridde bajja tuta. Naye namuzaako ti masho yatutunula n'atugamba twali tetulina gye tubeera. Right now bantadde ndiwa. Ekituufu kiri nti nnyinza okuba nga siri musanyufu nnyo ku feesi yange. Era nga ne bw'ontunuulira bw'oti otunuulira amaaso gange n'olaba nga gajjudde ennyiike. Emboozi ya mwana muwala ono Olivia Lutaya bw'ogiwuliriza toyinza kulemwa kubeera nga munywanyi oyungula ezziga nga kyokka abali eyo abatudde bo nga babiyita eby'olubalaato oba oliawo n'okusaaga. Njagala tugende mu maaso n'okugoberera emboozi eno mpola mpola oba oliawo tujja kujjamu ate omulamwa. Njagala nkuwe vidiyo eno Olivia Lutaya ng'agamba nti mu byonna byandibaddewo naye akabanga kemmaze mu komera ye mwana wange okubeera ng'ekyamazima amatuufu. Gwe nakuza nga ŋŋamba emmundu mbi, gwe nakuza nga mugamba emmundu etta, kwe kutuuka nga mu kooti nandaba nga neetooloddwa abasirikale abambadde ebyambalo eby'enjawulo n'emmundu. Ekireetedde omwana wange okubeera nga adistansinga nga takyagala na kunsemberera nga bambi atya namuleka wa myaka 3 wayise emyaka 4 gy'emyaka 7 omwana gy'ayina kaakati era ng'omukwana agulina ku jjajjaawe. Eno ekyamazima amatuufu bw'olina omutima omuzadde toyinza lemwa kaaba maziga. Kankuwe vidiyo ya Olivia Lutaya eno obiwulirize wabula nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo sooka ogimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ate ku buli ssekinnoomu ali eyo. Gwe yakalaba vidiyo zaffe guno gwe mulundi gwo ogusooka nkusaba munnange n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu sooka ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga ate otwegatteko mu butongole. Awo wennyini vidiyo ya Olivia yino. Okubeera mu komera kyampadde distance n'omwana wange. Kuba ne right now nawe ŋŋendawo era omulaba ayagala nnyo jjajjaawe. Talina nnyo budde bwange. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Wange mbera gy'abadde ayitamu si nnungi era ne namukubidde kuba be bamu ku bannonye. Mba nasoose nantunda nga mami kati tugenda aka namugamba yes. Naye lwe nasembayo okubeerako ku kooti bamuleeta namubuuza mami ebintu byammwe biwedde? Ne mugamba leero biganye. Yangamba sigenda kudda. Era omulundi ogwaddako we nadda mu kooti ne ngamba senga wange amuleeta. Yangamba Jerry yagamba tagenda kudda. So yantunuuliranga abantu be nabeeramu kuba nze nali mukuziza mulaga emmundu kibi ng'alaba ndi mu bantu abalina emmundu ebyambalo eby'enjawulo. Kati sigenda kulimba simanyi mwanange ekifaananyi kikyanyinako oba akyalaba kiri oba alaba mami we kyekyo. Baganda bange mu mboozi zenkoze eno y'emu ku mboozi sikyasinza okuba emotional nga zinkwata ku mutima ne mpulira amaziga nga gatonnya munda mu mutima gwange nga gwakulukuta. Olivia Lutaya avuddeyo nagenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza
nti olunaku ba MP lwe bajja mu kkooti okubeera nga babeeyimirira ne babagaana ne babategeeza nga bwe batasaanidde era ne bagamba nti n'abakwate tebalina location entuufu bwe beetaazi bwe bayinza kubajja nti tebalina we babeera ne babazaayo. Agamba nti ekyo kyamalamu amaanyi era nategeeza senga ne mbagala leero ke biganyi amazima matuufu temudda ku kkooti ng'alaba bambi baggwawo ng'amaziga gabayitamu nga ekyamazima amatuufu Olivia emboozi ye ya mwana muwala ono ekaabya amaziga. Baganda bange eno story eri emotional yo awo we namanyira nti tugenda kubeera mu komera paka. Awo nakkiriza nti kati kiwedde but era ne senga wange namukubira nemugaa senga temudda kuba senga buli wayantunuuliranga ng'akaaba bonna essuubiri abali nti ba MP engeri gye batweyimiridde bajja tuta naye namuzaako ti masho yatutunula n'atugamba twali tetulina gye tubeera right now bantadde ndiwa so sifefeka ababaddeyo abantu bangi abali mu kooti masho abayisibwa mu mbeera yemu kuba ffe olaba batuisa bwetyo nga baalinga bakimanyi nti tulabibwa kati olwo abantu abatalina baboogerera oluvannyuma lw'emyaka 2 kwe kutukyajinga eyo gye bayituba mu kulya mu nsi olukwe kuba twali tubalaze nti naffe kuba kye baali baagala twali twagaana kwe kuteekako ogwo omusango omulala ogw'okulya mu nsi olukwe era ne baadde bankonvictinga ogwo omusango tebakunkonvictinga. Olivia ategeezezza n'agamba ebimu ku ebyo ebyagenda mu maaso n'okumuvunaana ng'okulya mu nsi y'olukwe yagamba tebaakola na saaki yadde mu maka ge kyokka ne bamuteekako ogw'okubanga bamusanga mbu n'ebyokulwanyisa ebyambalo by'amagye n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Olivia waasinziridde n'ategeeza nti banywanyi emisango egyo gyonna egyatujwetekako n'oluvannyuma lwa myaka 2 nga tuli mu nkomyo nga balemereddwa okufuna omusango omutuufu kwe batusibako ne balyoka baleeta omusango ogwo mbutwalya mu nsi yaffe olukwe. Wuliriza ebigambo bino. naye simanyi bannaffe abaasigalayo bo kye bagenda bakolera kuba baatugamba nti abo be bagenda okubeera essomo eri buli muntu. Tetumanyi tugenda kola ki naye mubasabire abasobola balina kye basobola babayambe basobole nabo okuvaayo kuba embeera y'ekomera sinyangu. Komera siri yangu kyo kye nnyinza obbagamba omuntu naye oba tomwagala si kirungi mwagala. Awo wennyini Olivia Lutaya ono ayanukudde abo bonna ababadde baddamu nga bagamba nti Bobi Wine okusibwako abaana bano bizinensi ye era agenda mu maaso n'okubeera ng'agifunamu ensimbi nnyingi. N'agamba Lutaya nti nze nasanga Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange ye nga bw'agamba nga alina buli kintu omuntu kyegomba okuba naye nakyo era ng'agamba nti ye Kyagulanyi amuinspiringa nga nnyo okukola okusinziira ku bintu by'alina ng'agamba alina ennyumba ey'ebbeeyi alina biici ennungi kale nga Kyagulanyi ali mulamu oba oliawo buli omu bwe yeegomba. Wuliriza ebigambo bya Lutaya. Olivia omanye nti ekyamazima amatuufu mu nsi mulimu abantu abalina emitima emigumu ate nga bwe baba baagadde ekyamazima babeera bayagadde. Bwe mba nzijjukira bulungi nga seerabidde namusanga alina amaka emagere ge nalaba nga mbifaananyi n'engeegomba yalina beach yali muyimbi
subira kuba namusanga alina sente ze siringiza musowani ya bosi wange nze so sikisuubira nti asobola okikola ekintu ng'ekyo awo wennyini Nakangubi Jennifer full figure avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti bano abaana baleke kwebuzaabuzanga abatalina magezi emisango baagizza era be baamukubira ono nno ng'alumiriza nti bano abaana si ba political prisoners wabula kyatayogedde kituufu n'agamba nti mukole research ku ki kye bayita political prisoners. Bwe nali nsoma amawulire gano bakulu bange nga nkyabalina baŋŋamba ne mukadde wange nga tannabagenda baŋŋamba nti amawulire ogasoma naye tegaliimu nsimbi era mu mawulire muno nsinga kwagala kuweereza ensi yange n'okubeera nga nkuuma credibility yange ng'omuntu munnamawulire ajja okwogerwako obaolyawo nga Katonda akkiriza naye a political prisoner yani oba musibe ow'ebyobufuzi anyone who is arrested because of his or her perceived or real active involvement or supporting a role in political movement nti omuntu oyo yenna agenze mu maaso n'okubeera ng'akwatibwa n'asibwa ng'amaze okubeera nga munnange yenyigira mu byobufuzi direct oba n'avaayo n'abeerako oluuyi olumu lwawagira then n'akwatibwa n'asibwa. Fulufige ategeeza n'agamba nti ne Nelson Mandela gwe tusomako gwe twesibako ennyo n'abanuupu gwe beesibako ennyo ng'omununuzi w'ensi eno n'olukalu lwa mwana omuddugavu nti naye bwe yateebwa yagenda mu maaso n'okolagana ne gavumenti eriko. Kwaba abasomye ku bitabo tukimanyi bulungi nti Nelson Mandela yagenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa n'asibwa okumala mu kkomera emyaka 27 ngono yasibibwa okuva mu mwaka gwa 1962. Nelson Mandela yali alwanyisa apartheid oba ng'agenda maaso n'okubeera nga balwanyisa obukulembeze bw'abacerupe nga kwotadde okubeera nga bakwata abaddugavu ne babafuula abaddu nga tebalina bwe beeyagalira mu nsi yaabwe n'abo abagirimu ng'abazungu bagyefuze nga be bagenda maaso n'okubeera nga bakulembera South Africa. Nelson Mandela yalwana era mpaka yateekawo ne record ey'okubeera nga alinnya ku bukulembeze n'abeerako ekisanja kimu n'agamba nti n'abalala bajje batwalemu era n'awandiikibwako ng'omuzira eyatuula mu ntebe n'agivaamu. So bw'ogamba nti Mandela baamuta n'akolagana ne gavumenti eyaliwo simanyi ate yafuuka atya pulezidenti ng'akolagana na gavumenti eriwo. Nakangubi Jennifer full figure kankwe vidiyo ya full figure wamma weerabyeko kano njagadde tusomemuko obusomi amwe professional journalist eyagenda ku ssomero n'ensoma ebitabo byange so just njagadde tuka highlighting ako katini mubirabe prison ababana si political research ogende mu record onoenza kibata political prisoners ononyene political prisoners yoba Mandela bwe basiba gwe mwogerako nakati gwe muwandikako Mandela bwe yavaawo yegatta n'abamusiba n'atwala eggwanga maaso Mandela nakati gwe mwogerako gwe mulabanga omuzirago era gwe mwogerako ennyo Mandela bwe yavaawo yakola ne baani kola research ng'oyogera ffe tamanyi ne baza Katonda nampa wisdom njawula wisdom ku knowledge. I know what I'm supposed to do. I know what I'm doing on my work. I know my job. Kati bino nga tubitadde ku mabbali mwana mwalo ono Olivia Lutaya avudde ne yeebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Principal akulembera ekibiina kya NUP n'agamba nti beebale kubanga ekituufu kiri nti bingi byogeddwa naye bagenze maaso n'okubeera nga balabirira family zaabwe era agamba asanze omwana we asoma nga ne maama ali bulungiko nga bagenze maaso n'okubeera nga babalabirira. Omanyi Abaganda bagamba etasiima abula agiwa ne weebale oba oliawo amala ebintu. Ebigambo bibino ebya Olivia Lutaya. Njagala nnyo okwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert abawagizi bonna aba NUP
kyemwakola nali sikisuubira naye mbeebaza okulabirira famiri yange nabasanze bali bulungi omwana wange ali bulungi asoma ewaka buli kimu kiri bulungi. Kakati nno Olivia Lutaya ono y'omu avuddeyo n'agamba nti yeetaaga okubeera nga asinkana President wa Uganda Law Society agende maaso n'okubeera nga at least amugamba kuba n'abawala abali eyo mu makomera abavundira eyo nga kooti zifuluze emisango gyabwe nga tebafunye buyambi nga tebalina mwasirizi nga teriyo asobola kubeera nga abaddiramu. Bigambo bya Olivia Lutaya era agamba nti at least nandisinkanye mwami Ssemakadde wabula nga nina okuyita mu maaso g'omukulembeze wange nsooke musabe anyamba mpa olukusa olusobola okubeera nga musinkana twogeremuko oba oliawo ayambe ne ku bantu abalala abali mu makomera. Nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu sooka owulirize ensonga nga bwe ziri. Badde ngenda saba president waffe banyambe nsooke nsinkaneko akulira ekitongole ky'abalooya. Waliwo kooti ezisinga nga tezikola abakyala amaze ku limandi emyaka 7 myaka 6 ne kooti ezimu obusibe bwe ziwa abakyala. Uganda tetulina bantu basobola kunoonyereza bulungi kuba abakyala abasinga example egenda kuba yaffe singa abanoonyereza omusango waffe baali bamanyi okunoonyereza twali tetugenda sibwa. Ekyokubeera nga wakkiriza emisango gino ate ng'essaawa ya leero kati bw'oba oyogerako mu mawulire gye tuli ogamba nti si kituufu olowooza tovudde ku ndagaano gye wakkiriza okusobola okuva mu kkomera. Tebakina ku likodi nti banconvictinze. Saagala nnyo muntu antegeerera nze tebantegeerera ndi muntu mukulu. Ayina endagaano gye twakola agijeyo agibawa ab'amawulire nti twakola endagaano nti ngenda oba kukola kino oba kino. Tuli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom nzidde niyakutuusako ensonga ez'enjawulo bwe ziba zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Tugamba nti tusengejja ensonga ne tugikuwa nga bw'erina okuba ate era nga tugezaako okubeera nga tukola ekisoboka okwongeza omutindo mu mpeereza yaffe ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the Newsroom. Era we tugambira nti ebyo byoba tofunye ffe we tujjira ate ne tubimenyaamenya n'osobola okubeera nga obifuna. So mbaagaliza bye munjagaliza okusinga nga tumalako omwaka kimanye nti kikulu nnyo mu bulamu bwo okuyimirira nga ku kigambo kyo bw'oba musajja n'oyimirira nga omusajja ate bw'oba mukyala n'oyimirira nga omukyala. Sijja kwogera bingi ate oba oliawo sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo n'alima ewagonda atera nannyuka ate munnaye bwe bakutenda embiibya oba onaasula mu ddiiro lwaki seetegula anti omanyi nti enswaswa yakono eteeyanula oba oliawo yereega engalabi. Tusinkane ate nsaba omutonzi oyo abankuumire musigale ng'enkuyege zikyabakubira enduulu. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.